mukama wange nja kwebazamu akensuso nti webale kwagala bannayuganda ate webale kugumira bizibu webale nakubeerawo eri munnayuganda alina abafunye obuzibu ayagala enkyukakyuka n'abo bennyini abatawagira nkyukakyuka nga bafunye obuzibu okuba nti obeera ku sayidi yaabwe ngeri omukulembeze tukirabidde mu ngeri nyingi nnyo ng'ovaayo nga tosasoddemu nti onawagira NUP oba tawagira NUP ne kasitaba ng'afunye obuzibu ovaayo noba ng'okola ensonga y'emu okuba nti olwanira eddembe ly'abannayuganda bonna. So mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga yalondebwa webale nnyo omulimu ogwo ne famire yo wemmuno olukiiko olufuga ekibiina kya National Platform mwe abakulembeze namwe mbebaza mwebale nnyo mubalire ddala. So nno bwe nvaawo ngenda kutandika ekigula luggi kya leero saagala bariisa. Mu kigula luggi kya leero njagala message njagala egende eri baganda baffe abasiraamu ne bannayuganda abalala n'abakatuliki. Eno nejja kubekwata ne ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Message erieta ebigambo bingi ebitambula era ebikola bikolebwa okukyusa abantu obwongo kususse nga bwe nzija mbagamba nti radio ne TV mu Uganda ezisinga obungi zaasasula okuba nti zidiverting obwongo bw'abantu okubajja ku information entuufu baba information enkyamu ebigenda mu maaso mbiraba byonna babitambuza naye ekisinga okunuma ye musajja omukulu Yoseriti Bahabula utabayisira mutabani wa Kalekyezi ensi yaleeta nsanga bisimu zeyizedde okuba nti akola obukodyo obw'emyaka emikadde nnyo okubuzaabuza bannansi ng'asasulira ssente empya n'enkadde ku media station okubanga ziwa abantu information enfu. Ebintu ebiruma abantu babyogerako okujja okuleeta ebintu eby'ekisiru n'okusiruwaza abantu. Nzize mbagamba lunye nti TV za Uganda ebikolwa ebikolebwako n'amawulire agaweebwako mafu tekikkirizibwa mu mateeka abantu okujja nga bambadde nga bye baagala okwogera ebigambo ebisiwuuka empisa n'okutyobola eddembe ly'abantu n'eddiini y'abantu kimenya mateeka. Nabagamba nti Museveni bw'aba agenda kutta asooka kunola famire yo gwe kennyini n'akuswaza omugenzi n'aswaza n'eddiini n'ekikaakyo kyavuddemu n'aba ng'akumazemu ekitiibwa. Mbagambye gye buvuddeko nti diversion z'essusse obungi ate nnyingi. Nabawoniize ku kintu ky'ono yeeyita Pastor Bujingo ne mbagambye yo diversion n'abakirimu kyonna. Kasita olaba ng'omusango gugenze mu mabirizi male n'olanga omusango oli nnyo ku media oba ekintu kyonna kiri nnyo ku media eyo manya diversion kubanga ono Bujingo mukozi wa Museveni mukozi wa Muhoozi nga ne radio yeeyinolako gyagamba nti ye radio ya Muhoozi nababulira ddabani ba directors ne mbagambye ettaka watudde church lya Muhoozi Kanyirugaba buli kimu n'ekibagamba ensimbi zasoloza bazigabana mu percentage ekyo n'ekibagamba ebbanga lyamaze ng'asoloza ensimbi ne bagata zisula kuzimba church ne mbabulira buli kimu kyonna n'omukazi gwe yeewa ne bagamba naye omukozi wa state naye mbega ne bagamba byajja omusula n'ekibagana bikitegeera. Tugenze ku mukyala ku Luthumu Zaata. Mukyala ku Luthumu Zaata bobanga oli ku Luthumu erinnya ery'ekisiraamu ly'empulya ly'empa ekitiibwa mu basiraamu. Maama ngenda kusaba n'obuwombe ngenda kwawukana ku bantu bonna badde bajja bakuvuma sigenda kuvuma olw'ekitiibwa kya kitaffe Muzaata batte gubatta. Nkimanyi Muzaata yakujja wala okutuusa wooli naye ate otyobodde ekitiibwa ky'omugenzi n'otyobola eddiini y'obusiraamu. Obuyisiraamu bukuuma nnyo ebintu by'obufumbo naddala mu ddiini y'obuyisiraamu nga byankizo nnyo nga si bya media. Munnange olw'okuba nti okolera state ebigambo by'oyogera tebisaana muntu alina PhD oba masters oba degree. Kwegamba otulaze nti tojja mu kasengejja k'abantu betumanyi nti abaakula empisa balina empisa nti oli mukyala Muganda. In fact bwe nnakoze okunoonyereza kwange nakizudde mukazi gwe oli nsowole. Teri mukazi Muganda asobola kwasamirira nga akagega akakalu akali ku mudaala. Nodda ku kitiibwa ky'omusajja n'otandika okukivoola. Ate singa wejjako erinnya lya Muzaata period. Naye otandise okufuuka ekyo ekyennyanyalwa mu ggwanga. State okukozesa okukola ebintu by'ekisiru okonda erinnya y'omugenzi. Nze okwagala kwo oli waddembe okukozesa ebitundu byo byekyama nga bw'obyagala. Oba oli waddembe okweyisa nga bw'oyagala. Naye okwonona eddinya ly'obusiraamu okusuula ekitiibwa ky'omusajja kye yakolera ebbanga ddene gwe n'ojja n'okinaazawo okuba nti state ekusasula okikole. Buli muntu bw'akulaba takulabira mu kifaananyi kya Kuluthumu n'oyo omwami gwe wafunye akulabira mu kifaananyi kya Sheikh Nuhu Muzaata kubanga ye yakujja n'akuleeta okufunira omulimu state council n'akusomesa n'akutuusa w'oli. Fene bwe tuba tulaba essaawa zino nze ndaba Muzaata siraba ggwe siraba oyo boyfriend w'omupya olw'okuba nti state ekukozesa okwonoona n'omugenzi erinnya lye ligaseyo eveewo ogaanye okitegeera kubanga oli musasule. Oddira otya erinnya ly'omusajja n'otandika odditeeka mu public n'olyonoona nga mukola ebikola ebintu by'ekisiru. Wenna weesesa olinga omutaamazeewo oli ku ddiini y'Obuyisiraamu yonna ogijolonze
okola ebintu family no gikyamiza gwe olunaku kinga omukazi gwotekako omusika w'omusajja gw'abagambi gw'abatayalondedde ekika omugenzi batalese kiramo ekika kironda ne kitula abaana bawala ne balonda omusika waabwe omwana omuwala batalonze abaana bawala batabalonze musika then ab'oluganda b'omugenzi batula ne balonda omusika okusinzira ku bo kye bamanyi so siggwe kubanga tukimanyi Museveni yagala aswaze muzaata n'ebibuga byawe esaanyewo ne bigase era kyoli mu kukola mama ngenda kusaba n'obwombeefu bw'obanga asoma olina PhD oba masters nga kuliko ssente za muzaata gye yakujja lekerawo koona erinnya lya muzaata ne bw'onoobwa kaka basajja 705 ekifaananyi image etujjira ekifaananyi kitujjira kya Sheikh Noho muzaata bappe si bano bansanga bisibe bw'oli nabo bw'ogenda otadde ku media bakutadde ekyo kikyamu mama weefuge tulekere omugenzi waffe tulekere omusajja waffe muleme kujjawo legacy ye ekyo Museveni kyasinga okukola kye tuyita tarnish and blackmail okonda image y'omuntu kubanga ye kiyasoma kyamanyi amala okutta family n'agikyankalanya erinnya lyo n'alikyankalanya n'aliddugaza nga bwe yakola omugezi Idi Amin Dada kyakola Sheikh Nuhu muzaata batte n'abala so nno olwaleero bwe ngenda okugamba weeti mba nkutegeeza nti mukulu mukyala gwe gezaako okuba nti weetwala ng'omuntu omukulu era ngenda kusaba obuyisiraamu bwe kiba kisoboka omukyalo ono mufune engeri gye mumuyita mumukakkanye mumubuulire waalina okukoma n'okwogera ebigambo byalina okukoma eddiini y'obuyisiraamu si bate bagibeeramu n'okwogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za Yosefu tabasira mutano wakalekezi kubanga Allah si bw'ati bw'alagira omukazi omuyisiraamu abali ebigambo byayogera era n'embeera z'obufumbo n'ebikolwa by'obufumbo tabiteeka mu public nga ggwe ebintu by'okola ogenda bisasulira mu jjana kyonkubuulira neerekera okubuzaabuza abantu mwegendereze abantu abatandise okufuna fame abakola ku saidi ya gavumenti okubuzaabuza bannayuganda ekyo mukyegendereze nnyo waliwo ne kakapo kengenda okugambira kankalabule waliwo kakapo akaava e Dubai abaana bali ku TikTok okuli boyfriend ne girlfriend amanya ngerabidde bambi nakoze survey yange nkyaginoonyerezaako ne baana mmwe mwegendereze nnyo ebikola bimukola stage etandise obakozesa naye mwegendereze emyaka muyina mito femu yamwe temwagikola ku lwa gavumenti batandise obakozesa mujja kufuna obuzibu mujja kwekanga gye mugenze teriyo muntu agenda bayamba mwegendereze saa zino muli Bungereza mugenda tambula Europe yonna naye mwegendereze nafunye information state ye bataddemu ssente naye mwegendereze kyemukola temukimanyi mufuuse part of the diversion n'ebintu ebirala awo nno kyekigula luggi kyaleyo saagadde balambula nnyo genda wala njagala kusooka mpumuzemu awo kigula luggi then ngende ku nsonga enkulu ensonga enkulu eriwet njagala bazza katono nnyo nti bwe navaayo nga nakavaayo ne mmala omwezi mulamba nga mpumuzzaamu engalabi yange okusettinga obwongo nenzija nempuliriza ebigambo byali bingi nnyo ebyaliwo mu kukwatibwa kwange ebiki ebyaliwo aniyayogera kino ebimanya era nenvaayo negamba bannaye ku kintu kyonna ekyaliwo n'abaakola ensobi n'abaakola buli kimu enamba sonye sigenda kuva omuntu kabeere munnamawulire kabeeraani namanya ebintu bingi nnyo era mmanyi wenkoma ne gwenjogera naye ekyo nkimanyi bulungi nnyo naye mu nsonga eyo ebigambo bingi byayogerwa nnyo naye njagala kubalaga ekintu kimu nti buli kimu ekyaliwo mu kiseera ekyo kyali kitaasanze oba okunyikanze nkiddamu buli kintu ekyakolebwa oba ekyayogerwa kyali kitaasanze oba okunyikanze nze amazima gampitirira era enjiyita niyo olw'okuba njagala nnyo ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze Albert Kyagulanyi Center mu ensonga lwaki nabaga nti buli omu mukoze eki musonyiye mu noopu nkimanyi mulimu abakulembeze abayogera ebigambo ebitakwatagana ku nze n'ekiggalawo bayogera ebigambo bingi ku bantu bange nze ndi wano ku social media mundaba ne nina abantu bangi nnyo benkolagana benjogera nabo mu ngeri ez'enjawulo naye waliwo ebigambo ebyayogerwa bingi nnyo naye mu bintu ebyo njagala sooka kunokolayo ekintu kimu kiri bwe kiti nti bw'obanga owulidde ekigambo kyonna sooka okinoonyerezeeko nga tona kiwanvu yakiwa amagulu kibi nnyo okwogera ekigambo ekikyamu ku muntu yenna nze bwe mmala okukwatibwa n'entwalibwa mu mbuzi ekogga nawulira ebigambo bingi naye kumwe mwena tekuli yamanya lwaki saatiikibwa ku lunaku lwe nakwatibwa oba enkeera tewali yamanya omusajja gwe baavuma lawyer nti simanyi mufere lawyer in fact lawyer yastoppinga deportation yange at the first time yagiyimiriza nga n'ensimbi ezayimiriza deportation yali booking sente zava mu America era abaziwayo muzimanyi
za $15,555 ezawalo yokubokinga bali bekundipotinga. So tewali amanyi lwaki tebandipotinga kubanga kyali kikolwa nga kiyise munda. Waliwo ebintu bitakolebwa mu public nga bikolebwa underground. So njala tegeza public nti bwe bankwata n'entwalibwa temumanyi ani ya blocking deportation yange. Kubanga mission yabano yali yakunkwata kunziza Kampala naye deportation yayimirizibwa era omwami yayimiza deportation yali lawyer gomwavu manti mufere, which wasn't good kubanga information mwafunanga nyingi yali lawyer yakikola. N'abantu bamwavu mane mulime empindi ku mabega bebali mabega w'ekintu ekyo. Era njagala kibagamba officially mu kitegeere nti nga tonnatambuza kintu kyongera soko obuuzoona akola ekintu kino lwaki akikola bwakiti. Mu mbeera gye twali mu kaseera ako buli muntu yali yeekengera munne era ng'embeera eriwe saa zino. Si buli muntu nti akkiriza munne mu kyayogera, si buli muntu nti ateegera munne kyayogera, waliwo ebigambo bingi gye biba bitambula. So mu ngeri eyo eriyo abantu abakolera underground nga tebaagala kweraga kuba balina abantu bamanyi nti ono bw'afuna ekintu kino ajja kitwala bw'ati, ono bw'akola kino ajja kitwala bw'ati. So mu ngeri wabeerawo okwekengera kungi nnyo era ebigambo ne byogerwa bingi. Kati ngenda baga bwe bati buli muntu asobya ate buli muntu alina weakness ye. Naye abantu bwe mwavuma ne mbaliisa bino ne mbaga bambi mwavuma babwerere kubanga be bantu abayimiriza okulipotingibwa kwange mu nnaku ezasooka. Era ssente zimwawaayo dola esente zava mu nsawo z'abantu abese kindomo 1500 lwawera booking lwakola omulimu ogwo ebirala ne bijja thereafter. Ekirala njala bategeeza official nti abantu bwe mwali mempindi ku mabega abamu bambi bantu bange sibalabye leero sibalabye mu struggle. Omukulu asookera ddala gumuyita Alex Kasujja, omwami abeere Bungereza oyo. Omwami omulabidde emyaka egisukka 20. Simulabidde mu struggle oba simulabidde wa kubanga nyo kuba broadcasters betwasinganga okuwulira ku Radio Uganda ne ku UBC. Simulabye leero mwamwogera ebigambo bingi bwali mufere. Omwami oyo si mufere, ye musajja asinga okwagala struggle na buli kimu n'okwagala ensi ye. So amwogera ebigambo bambi nsaba muri vansinga ebigambo ebyo mutegere nti abantu bali mu struggle bonna baagala change. Oyo mmaze tugenze ku Dr. Agnes Kaziba. Mwavu mu mukyala gwe bayita Dr. Agnes Kaziba ebigambo bingi nnyo temufere muyaye. Njala bagamba official omukyala we Agnes Kaziba ye international personal lawyer wange. Ekyo temukimanyi. Era kyenvudde mbaga nti a group yayimiriza deportation yange temugimanyi. Oyo mukyala ye personal lawyer wange ali ku international level. Mukyala Agnes Kaziba ali mu America. Mwami we muto wange omwami Kaziba oyo brother wange. Kitegeeza oli omukyala sister in law oba mukyala wange kuba Kaziba brother wange. Ndoza mbategedde bulungi. Bonna mwavuma nti bafere. Kitegedde. So abantu abo mwavumira bwerere mwabatuma kingi nnyo. Waliwo n'omwami omu gwe mwayogerako ebigambo bingi nti mukiki bambi njagala baga ekigambo kimu. Ku bantu abo tekuli wadde mufere n'omu. Ne munnaddiini gwe mwavuma ne mujolonga tabangako mufere kubanga buli kimu kye yali akola nga munnaddiini yali akimanyi olw'ensonga nti ye ng'omuntu yali amanyi baali baadiringa nabo. Nabagamba nti ffenna tuli mu struggle naye eriyo abantu abalina enkizo ku bannaabwe nga bafuna information n'okusinga nze oba n'okufunga abalala. Omuntu aba alina information okusinga gwe mu respecting obaga nti kino nkiraliikirira kirimu ABCD muwe chance owulize kyakugamba. Naye munnaddiini gwe mwavuma oyo ne mwogerako ebijijini kesi naye mufere no. Is a man of God asavinze ekkanisa okumalirira kajamaze mu nsi nga talina bbala n'erimu. Olw'okuba nti tebaagala mazima y'ensonga lwaki baayogera ebigambo bingi nnyo. So njagala bagamba nti abantu abo bonna bonna be mwavuma oba mwayogerako ebikikinike waliwo obutakwatagana mu information, waliwo obutakwatagana nga buli muntu yeekengera munne ono ali mu kinazi atya ono ali mu kinazi atya. Naye nga njagala bagamba nti group eyo gye mwavuma ne mujogoloza ye yali emabega w'omulimu ogwalemesa okuntikka ku nnaku ennaku 2-3 ezasooka obutantikka oba ennya kumwe tewali akimanyi. So nno njala bagamba ekintu bwe kityo bwe kiri. Era buli yabogerako ekikyamu please nabagamba ngenda sooka nsirike ennonyereza ebintu bino bitegedde bulungi nnyo. Era abantu abo bambi tebalina buzibu. Ne bannayuganda abalala balugwamu ne mbavuma nti bano babbi bano bambi buli muntu yakola omulimu gwe. Naye jjukira
twali mu mbeera buli munnayuganda ng'ayagala okumanya Lumbuye yali ludda wa kikyalidde ani yamutudde yakoze atya ebigambo bingi ne byogerwa. So abantu abo njagadde mbogereko mbategere bulungi nnyo era n'ensimbi ze mwasooka okusonda oba ensimbi zasondebwa $15,500 zaatuuka bulungi nnyo ewa lawyer n'ateekayo block ya blocking deportation yange within those 3 days zasooka nga maze okukwatibwa. Nga bwe nabagambye nti sigenda kuyomba nabo nabaga nti buli muntu nabusonyiwe yayogera buli kimu naye mukimanye nti buli muntu eyayogera ekigambo eyayogera ekigambo ku nze ekikyamu ng'oli mukulembeze wa Nuupu oba ng'oli muntu ssekinnoomu ekigambo nakifuna bulungi nnyo naye ne mbagamba ku lwa Katonda n'ensi yange n'okwagala ekibiina kyange ekya Nuupu sigenda kulumba muntu okuggyako bagamba nti nabasonyiwa. Ekyo kyo nkimaze sigenda kiddamu. Abantu bwe mwavuma abantu bakyamu nnyo tebalina buzibu kubanga baakola okusinziira ku bo kye baali balina. Ensonga endala yiino era nga bwe nabagamba nti ngenda kusooka okwetegereza ku nsonga z'ensimbi njagala bayitiramu mpola mpola njagala bayitira mangu nnyo ndyoke ngende mbawa amawulire nfundikire vidiyo eno mangu ng'obudde bukyali kuba saagala bariisa. Ekisookera ddala bannayuganda mwenna abaasonda obuuma obw'enjawulo kuba nti mubuteeka mu ndyanga nsobole okuba nti nva emikono egiyitawira muwemba bambi obuuma obusinga obungi ngenda bubasomera nga bwe bwajja era mbabuulire then ekisigadde kijja kubeera eri bakulembeze babulira obuuma buno bwatambula butya. Era ntandise bwe nti bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga ery'Abongereza mbalamusizza nnyo. Mwasonda ensimbi era ensimbi zantuukako. Ensimbi ezo zantuukako zaali paundi $1,255 nazifuna. Lwakuba nti ssente zino bw'ozikwata tolina okumala ozikyusa ozizza mu $, ate n'okukozesako ssente zizisindika. Bannayuganda bawangalira mu Chicago America, Washington DC, California, Seattle, Texas, Minnesota sente zaatuuka bulungi nnyo $6,915 zaatuuka bulungi nnyo. Abantu abawangalira mu ggwanga erya Japan, Australia, Qatar, Canada, South Africa, Kenya sente zammwe zaatuuka zonna omuwendo zali 13,886. Ne tugenda Bahrain sente zammwe zaatuuka $132. Ne tugenda Bugirimaani sente zammwe zaatuuka 25,571. Figures zino bwe nzisoma jjukira ezimu zaali mu euro nga zirina okuzibwa mu $, ziba zeesala sending fee zibaako ne charges ezaki endala ziba z'okaalinga. Abantu be Abu Dhabi sente zammwe nazifuna okuva mu kakiiko kamwe zaali $578. Abantu be Butuluki sente zammwe nazifuna. Abantu be Boston nazifuna $9 nazifuna bulungi nnyo okuva mu kakiiko akatwala Boston. Abantu be Sweden, Norway, Finland sente zammwe nazifuna nga mwazisonda kuba bwe nayogera figure zijja kumalira obudde. New York ensimbi zammwe nazifuna. Colorado ensimbi zammwe nazifuna. Florida ensimbi zammwe nazifuna. UAE ensimbi zammwe nazifuna. Denmark ensimbi nazifuna. South Korea ensimbi nazifuna. Mu bufunze ensimbi ze mutawulidde nga nsomye ezimu ndowooza bazigattagatta mu bintu ebyenjawulo kubanga zikola ki nga zitambula okujja we ziri. We twayogerera oba we njogera bino ensimbi ezaali official ezantegeezebwa ze mwasonda $7,110. $7,110 abakulembeze nga bwe bali bo ensaasanya yaabwe bajja gibabuulira. Nze nali meant okufuna $5,248 nalina okufuna. Naye olw'okuba nti ensindika ya ssente zino ezimu zaali mu euro ezimu zaali mu paundi ezimu bwe baazisindikanga zaatuuka mu simbi eza wano kiba kitegeeza eri bwe baazisindise ne zituuka wano zeesala mu exchange rate. Ekyo kye kimu. Ekyokubiri kubeerako sending fee. Ekyo nayo kyakubiri. Kati ssente zonna ze nalina okusivinga zalina emitwalo zonna ssente ze mwaso zaali $7,110. Bo nga abakulembeze ssente ze baasaasanya bajja zibannyonnyola. Nze nali meti okulisivinga $5,124,498. Finally nalisivinga $4,477 ku ssente zonna ze mwakuŋŋaanya olw'ensonga nti waliwo essente z'okukyuka mu exchange rate okudda mu $, sending fee mu currency n'ezimu ezaatuuka mu ttere. Jjukira olwo bamaze zikola exchange nkitegeeza bw'oba osindisa $, nga mukimanyi ne zijja mu currency y'ensi ezo zikyukamu ne ziba nga ssente tezikuta mu miwendo emituufu. So mu bufunze nalisivinga $7,770 ze nalisivinga. Kitegeeza waliwo enjawulo ya $, nga 10 nyamuziizo. Awo njobagana ezimu ziyinza okuba zakyukira mu exchange ne mu sending fee mu exchange between $, euro to $, or euro to Turkish lira.
era sente ezo nazifuna bulungi nnyo mubali nnyo mubalire ddala okuba nti buli omu yasonda akasente ke naye ekyenjawulo ekiriwo nti ensimbi nga muzo nti mitwalo musanvu mu lukumi ensimbi nga bwe zasaasanyizibwa akakiiko akakuŋŋaanya ensimbi ezo kalina obbannyonnyola ensimbi ezaakola mulimu ki okutuuka nga zituuse ku muwendo guno okuba nti zena receivinga naye nga mbabulidde esente zalina okureceivinga ne zena receivinga mu bujjuvu bwazo nga bwe zaali n'olw'ensonga eyo njala kwebaza mwenna ba chapter leaders n'abakulembeze wepone bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzira okuba nti mwasonda obuuma buno era mukimanyi bulungi nnyo nti obuuma buno bulina omulimu gwe bugenda okukola era ng'omulimu guno guli mu kukolebwa sijja kugogera ku mpewo wano kubanga bagumanyi mugumanyi bulungi nnyo njala okubebaza okuba nti mwafaayo ate omulimu guno gugenda tambula bulungi nga mwakola ki bwe mwali mugusondera ensimbi zino so njagala kubebazamu abalenyi babalire ddala kubanga singa simwe singa siriiwo singa si nup singa siriiwo singa si bannayuganda singa sikola ki siriiwo njala okubaza abantu ab'enjawulo be tuyita ba anonymous eriyo bannayuganda abagala enkyukakyuka nga tasobola mulaamu kintu kyonna tapositi nga takomenti nga takola ki nga nammwe gye muli abaasonda ensimbi nammwe mbebaza nnyo mubalire ddala okuba nti mwasonda obuuma buno bwonayo mwajja mukama abaddizeewo nti singa simmwe era nange singa sikola ki singa siriiwo n'olw'ensonga eyo mbawulidde bulungi nnyo ebintu bina nga nga byatambula era ne mbabulira abantu abo ebigambo byaboogerwako n'abantu abalala abakola omulimu gw'enjawulo mu bufunze yeeyo accountability oba ensimbi ze mwasonda akati kiri bakulembeze okuvaayo kubagamba ati mwasonda emitwalo 710 naye omwami mwatwagala mutubulira ensimbi zino mwazisipendinga zitya okutuuka ku muwendo guno omukulu gwayogedde kubanze gwe nakola ki gwe nayiko n'okureceivinga nene zeesala olw'enkyukakyuka y'emiwendo n'ensaasaanya so bannange omufunze zeezo ensimbi nga bwe zaali zitambudde olw'ensonga mbadde nobbawa ensaasaanya y'ensimbi ezo okuba ntulaga obwerufu buli kimu nga bwe kitambula mu maaso kati ngenze ku mawulire agaleero olwayozire ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'12 omwaka 2021 okusookera ddala bannayuganda mwenda bampuliriza nga muli mu ggwanga erya Uganda olwaliro ekiro kyaliro mubeere beegendereza nnyo abali mu masinzizo mu bifo ebikyakalirwamu mwegendereze nnyo ku kiyinza okuddako nzize mbagamba nga bawa security alert mu nsonga zino basobola okukozesa ekyosi kino nga buli muntu ali mu kunywa kabbiya ke n'abatuusako obulabu bw'amaanyi so mwewale nnyo naandyagadde bannayuganda mwenna abali mu Uganda ndowooza mwandibadde mwenyigira okuba nti musigale waka mayumba gammwe mufune essaala zammwe mutendereze omutonzi nga muli waka kubanga waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso mu Uganda kansooke nkibagambe era nkitwalenga security alert gye buvuddeho katono nabagambanga nti waliwo obunyonyi obutambula bufuuwa ebintu ebitategereka mu bbanga lya Uganda okusinziira ddala mu Buganda ebintu ne bibaleetera ebirwadde ebyenjawulo omuli ekifuba ekitakutuka omuli ssenyiga aleeta n'omusujja ogw'amaanyi ekibatuusa okugenda mu malwaliro ekintu kyekimu wiiki enamba gye tukubye mabega kyazzemu okuba nti obunyonyi buno butambula matumbi budde ekiro ne bufuuyira ebintu bino njagala okubuuza omuntu awakana essaawa zino enamba esinga obungi mu Buganda bonna abantu balina ssenyiga ekifuba ate ssenyiga muzibu nnyo si ssenyiga wa bulijjo kyetutwalawa enkola gye baali bakoze luli bagiddamu jjukira ne bagamba waliwo n'enteekateeka y'abasirikale abatambula nga basiiga ebintu ebyefaananyiriza ekirwadde ekyo ku nzigi ku ofiisi z'abantu wepo ne ku maka kino bakikola okuba nti balinyisa omuwendo gw'abantu okufuna essente zebafuna mu bitongole ebyenjawulo kikyagenda mu maaso obunyonyi buno butambula ne bufuuwa abantu abasinga obungi mulina ssenyiga ekifuba n'omusujja era abasinga obungi muli ku ndiro akuba temwagala kwogera nonno nga nfundde ka security alert nja bagamba mugenderere nnyo gye mugenda okufuna obujjanjabi mudde ku nkola gye nabagamba mu kusookera ddala nti mwejjanjabise ebujjanjaba eya butonde gye nabasomesaako mu ntandikwa ejja bayamba okusinga ogenda okubateeka mu malwaliro bateekereko eyo mutajja kusobola babatte kubanga bano abasajja baagala nsimbi nga bwe bakyagala bulijjo ngenze ku kirala nsuubira nti kuno yoseti bahabula otabasifa mutano wa kalekezi kwoli nsi yaleeta nsanga bisibe muzeeyizedde kwoli bulungi nnyo ne mukyala wo eyita Janet Museveni ng'ate nze mumanyi nga mama Assassini kwoli muhoozi Kanyirupama kwoli bwepo n'abantu abala mwenna abasecurity ebyokwenda kwe muli kuno ekisookera ddala mukulu yoseti bahabula otabasifa mutano wa kalekezi ne mutabani wo muhoozi Kanyirupama mukulu
ekintu kye bayita freedom of speech and freedom of expression is mandatory to any human being, mostly the Ugandans. They are supposed to speak whatever they feel they like because it's their constitutional right. So if you get out of your mind or from the sleep and you start imprisoning people who get out to speak on behalf of those who can speak, it won't spare you. People are free to talk. Era tubasaba mute omwami gumwasibye simeba mwita kankwenzi omwami muwandiisi w'obutabo ate nga mulwanyizi wa nkyukakyuka. Ekigambo oba ebigambo byawandiise bya bulijjo tebira byanjawulo olw'okuba nti mwamanyira okuba nti mwagala kutta buli ayogera mu musirise omwami omutenga obudde bukyali kubanga mujja kuleeta ebizibu bingi nnyo. Mwe mwali mugamba nti Obote yali musajja mubi ne twalabye omuntu asinga okubeera omuntu mubi ku nsi kuno ye Museveni n'abantu be. Era mu kino ntegeeza kino muwulize bulungi nnyo. Olw'okuba nti omwami ono mulungi nnyo mu kukola ekintu kyetuyita blackmail, divide and rule, n'okukola kyetuyita tribal corrosion kyakola okuteekawo okukonagana wakati mu mawanga, alina ekintu kyatandika okuvuga olwaliro ngera kibawulingira ng'obudde bukyali. Nakyo kyassa kitutaala ate kisokera ddala. Olw'okuba nti bano abantu badrivinga ekintu ky'okuba nti baga nti basosola, naye njagala kubuuza waliwo omuntu gwe bayinza okusosola nga yali mbuyinza. Ekyo kibuuzo ekisooka, tiwali gwe basosola nga yali mbuyinza. Ekigenda mu maaso mu ggwanga be bantu abajja mu Uganda ne batufutubbalako essaawa zino bali mu kutta bannayuganda nga bakozesa emmundu obutwa n'okubateeka mu makomera. Bannayuganda bangi bavundira mu makomera olw'ebyobufuzi ebyandibadde nti essaawa zino byakola ki? Ebyobufuzi ebyandibadde essaawa zino nti kati bya kintu kikulu mu myaka gye tulimu, naye Museveni abifudde bizibu nnyo okuba nti ayagala muntu amwogerako. Abantu bano famire ya Museveni abagwira mu Uganda balina enteekateeka erwanyisa Abaganda n'okutuuka okwagala okubalwanyisa n'amawanga amalala. Nkiddamu, Museveni olina enteekateeka etandika okutta abantu betwandiise Abanyarwanda abakukunavu mu Uganda. Kino okisibe ku Baganda nti batandise okutta Abanyarwanda abo era oleetewo akacyankalano era n'okulwana mu mawanga mu Uganda. Jjukira omwami ono ebintu bino azze abikola nga mbiyita mu bitunuzako kyamulinga essalambw ery'enseke n'ekigenda mu maaso. Era okuva olwaliro nno nessa zino wenjogera, singa onoowulira omuntu yenna ng'abadde wankizo oba ng'amanyikiddwa mu Uganda nga ne obuvo n'obuddo alimu omusaayi gw'e Rwanda ng'attiddwa, tobuuza ani yamusse na kigendera ki kye bamuttidde. Bajja kugamba nti ababadde mu lukwe lw'okutta omuntu ono babadde Baganda. So nno mwenna abantu bannayuganda abalina obuvo obw'e Rwanda mwegendereze nnyo entambula yammwe, endya yammwe ne byomukola ne maka gammwe, kubanga waliko olukweke olw'okwagala obbamiza omusu. Ekintu kiba kiteeke ku Baganda nti batandise okutta Abanyarwanda. Nze byange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani nti kino kigenda kubeerawo ne kituukawo ate temwena kimugenda kikolera kubanga mba nkyogedde. Ngenze mu maaso. Gyebuvuddewo katono era eyeeyita nti ye muvubuka asooka mu nnyumba eyo gye batuddemu nga bakajjaddemu, eyeeyita Muhoozi Kanyerugaba, nze gwe mpita Muhoozi Kanyerupama. Olina enteekateeka ne kitaawo ey'okuba nti mwagala kuleeta kanywa musaayi eyaliko omukulembeze wa poliisi ayitibwa General Edward Kayihura, kale Kalekyezi Kayihura, okukomawo abakolere ebikwekweto byammwe eby'obutemu mu Uganda. Ekisookera ddala mukirabye nnyo ku mitimbagano gy'amawulire ng'omuvubuka ono omutamiivu atanywa guteeka, bw'amala okunywa nagwo ne gumbuuza nti where are you, n'aguddamu nti I'm already here but I don't understand what is taking place on planet Earth, ng'olwaddamu ecupa gyanywedde. Omwami ono ayogera nnyo n'okusaba kitaawe nti bakomye omwami ono asobole omukolera emirimu gino. Tukimanyirunye nti kale Kalekyezi Kayihura bwe yali ng'akyali omukulembeze wa poliisi yakozesanga nnyo abasirikale abava mu ggwanga erya Rwanda abali mu kibinja kya M23. Kuno kwe kwalina akabinja akabodaboda akakulira omukulu Kitatta, kwe kuli Bakanyama n'abasala ensawo mu Kampala okuba nti batulugunya n'okutta abantu mu Kampala n'okubabuzaawo. Mu ngeri y'emu era balina enteekateeka y'emu okukomyawo Kayihura atandika okukola omulimu gwe yali akola emabegako ogw'okuggyawo abagagga Abaganda n'abasoga abalina ensimbi mu Kampala. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo ne rekodi weeziri nti abagagga Kayihura ng'akyali muduumizi wa poliisi. Abagagga bangi abalinangamu obuuma obuwerako bangi battibwa mu biseera ebyo era n'enfa yaabwe n'ebuzibwawo. Muno mwali n'omugenzi Kasiwuukira, mwali n'abagenzi abalala bangi nnyo abasobola okuba nga battibwa naye ng'akikola ye kale Kalekyezi Kayihura ku lw'ebigendererwa byabwe by'okumalawo Abaganda n'abasoga oba n'abannansi abalala balina ensimbi mu bizinesi babagyewo. Muno mwali n'okutta omukulu Charles Muhangi eyali nannyini bbaasi awo
yali nanyini bus awo mu kibuga Kampala era nattibwa n'ettaka n'ebizimbe bitwalibwa. So nno baagala kuzza kale kalekezo kayihula abenga akola omulimu gwe gumu mu bbanga lino libatandika okuddamu okukola okuba nti bagenda kukola ebikwekweto ebine. Kijja kuba kya nsonyi nnyo okuddira omuntu gwe mwavunaana ate nga ne rekodizo ziraga nti musajja mutemu nnyo mumuzzi okuba nti agenda kukola ebikwekweto bino. Tukimanyi nti Muhoozi Kanyerupama omusajja omunywi w'omwenge agunywa n'akomba ne giraasi ayagala nnyo kale kalekezi kubanga bafaanaganya omutima ogw'okutta nga teyeebuuzizza. So nno temwewunyanga omwami ono akomyewo already gyali akola naye ali mu underground. Ono kyasaba bamuzzi bamuwe ekifo ekyenkalakkalira abenga ne mu public kwali alabibwako naye ng'ebikola byakola bijja kuba byesittaza. Mu kino ntegeeza ki? Era bwe muddamu ne muwulira nti ebijambiya bizzeemu nga byali bizzeemu bitundu ebimasaka temwewunya kubanga omulimu ajja kuba agukola. So nno abantu bano bengenda okwogerako wansi wano mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda era naye babogeddeko mu Kigula LUJJI ne bwe mbabuuka n'engenda ku nsonga endala. Muno mwe muli omusajja gwe bayita Bujingo eyali mukyala w'omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte omwali n'entalo z'abano aboogera ku mitimbagano n'okubabuzaabuza mulekeraawo kuba nti mubuzaabuza abantu kubanga abantu balina bingi nnyo ebyokwogera. Wano nno nga nvuddewo nja kukubiriza bazadde mwenna abali mu Uganda nti olwaleero eyita omukulembeze w'eggwanga ffe tumanyi Kyagulanyi Robert Ssentamu ayinza okuba ng'ayogera essaawa zino nga nze bwe njogera ne mwegendereze nnyo nabagamba musooke musibe obuma bwomwe nga temunaze baana ku masomero kubanga temumanyi nteekateeka y'abaana abayayi kiki bagenda okuzzaako. Abaana baddemba okusoma ssaawa ena gye baba baagalidde naye musooke mulidde kubanga basobola obbakola ekyajabu nga ensi bw'etambula. Ekyokubiri kwakkulizo bayinza otuteekako mugendo sinziira okuzzaayo abaana bamu olw'ensonga waliwo obukwakkulizo obutali butuufu nga neje buvudde katono abasajja bano bagamba nti beeraliikirivu nnyo nti eddagala eriweza obukadde obuna lyandibanga linaatera okuyitako. Bw'owuliranga bagamba lyandibanga linaatera okuyitako kitegeeza lyayitako dda bwe bagenda dikosa bagenda kuba bakuba ddagala ffu. Nga mwakirabye wiiki bbiri babega eggwanga erya Nigeria mu mambuka ga Africa lyasaanyizzaawo doozi eziwera akakadde kamu era eddagala eryo kyokka jjukirira ensi etusingako okusinga ffe ba Uganda abafu abaafedda abaasigala okuziika. Mu kino kitegeeza ki? Omuntu bw'ava mu ddala mu gavumenti enfu etaliiwo eyeetyebese ku bantu abatakyasobola kubeera nammokyale zikuuma bantu mirambo gye bagifudde tebalina facilities oba tebalina before basobola kuteeka ddagala lino kubanga lisobola okuba libeerawo mu ngeri gyerina okubiri nabaga eddagala lino lirina okubeera mu bunnyogovu naye tetulina bifo bino. Kati bo babadde baleeta eddagala lino nga balireeta mu Uganda kyovula nti baakola akakadyo bwe kati mukawulirize bulungi nnyo bano njagala mutegeere. Tubadde nga twogera ekintu ky'okusaanyawo bano nga bakube mu scientific way of genocide ntubagamba nti eddagala balitadde mu Buganda oddikuba kati kyebaakoze okubuzaabuza omwami Museveni Yoseri Tibahabula Otabase omutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzeyizidde akola ekintu kimu asuula akayinja mu kisaka awulire ki ekifaayo. Bwe yalaba tuconcentratinze nnyo ku kya Buganda okugikuba eddagala effu n'atandika okugenda mu maserengeta ga Uganda ne bateekawo red block ez'ekimpatiri okubalaga nti nabaano babakwata bukwasi bakuba eddagala namwe mulina oddikkiriza ekituyita dikoyi kebayita akanyeebwa. Kati mmwe abateza akanyeebwa mulabe nti neri babakwata bukwasi naye ng'eddagala lye bakuba eddagala ffu era nkiddamu nti eddagala ffu mwegendereze nnyo. Balina n'ekirowoozo ekigamba n'abaana bagenda bagema naye abazadde kiri gye muli okukkiriza kubanga bulamu bw'abannammwe mwenda mu bulamu bwammwe ate gwe obulanga kikuyamba munagende bakugeme sikugaana kubanga bulamu obwo era bwe baba bakugemye faayo okulaba nti omanya mbeera ki gye bakugemeddemu era bw'ofuna obuzibu obw'enjawulo ku ngeri gye bakugemyemu genda olabe omusawo akusingako akubula eki kyolina okukola kubanga bulamu obwo oliwaddemba okugenda okwegemesa oba obuteegemesa naye sooka okitegeere eddagala lye bakugema kika ki gwe kennyini tolina kibadde kikuluma. Ekyokubiri eddagala lye bakugeme likyaliko. Ekyokusatu eddagala lyennyini lye bakugemye tuufu si tuufu byebuuzo byina okusooka okwebuuza naye nga nkiddamu oli wa ddembe ogenda okugema ddembe lyo lyabeebange ogenda okugema naye ejjukira mu kukugema waliwo akawayiro akagamba nti bw'ofuna ekizibu kyonna mu bintu ebyo tewali bw'ogenda kubuuza biddako babisingakaawo. Kozesa obwongo bwo n'omutwe gwo weebuuze ne mba nga ngenze gula kintu kibeerako akabonero akalaga National Bureau of Standards oba kiriko ennaku z'omwezi eziyiseeko oba nti ekintu bwe kiba kindeetedde obuzibu nsobola okugenda okuwaba wano na wano naye tewali wogenda kuwaba kitegeeza lowooza emirundi ebiri nga tonnagenda kukola kintu ekyo naye nga era kisigala obuyinza busigadde gy'oli ogenda okwegemesa oba butagenda. Diiru yiyo sisobola kugaana olwabi bwa bulamu bwo nenze nkubudde ku biki bimanyiiko ebigenda mu maaso mu Uganda. So mwegendereze nnyo okuba nti eddagala lino kasita bakisinyizaako nti
eddagala lyaleeta linaatera okuggwako kitegeeza olwedde likoze eki baba kubajinja mu kisaka kumanya abantu bagenda kulowooza batya so kiri gy'oli gwe okulowooza nti ddamu oba siddamu kasita boogera ekigambo kimanye nti bo baba bakutegeeza nti ekintu kye bagenda okukola kikyamu minisitule wabudde eraga nti eddagala balina lyonna linaatera okuggwako kitegeeza olwedde liweddeko libagenda bakuba kiri gye muli okukola kye mulina okukola ngenze mu maaso alright nzize ku yoseti bahabula tabase mutano wa kalekeze nkutumiddeko nnyo kansubiro oli bulungi neno message njagala egenderera na Uganda mwenna abawuliriza video zange nga mukola omulimu gwegumu gwenkola nkyose kusimbawo kati bwe mba sikoze video tebayogera bwe nkola video ne mujja ne mudda mbigawo byenjogedde ne mujja mbi mwagala okwogera ne mukolamu amakona ge mwagala mbatumiddeko nnyo musigale nga mukola ogwo oba bwe kugenda okujjako mu 7 nsuubira nti buli muntu wajja ku Facebook uno oba ku mitimbagano ojja n'ekintu ekikyo ky'oba ogenda okukola so njagala basaba ekigambo kimu buli muntu kola ekijjako mu 7 so saate ekitawanja munna ajjako mu 7 nkiddamu buli muntu ali mu struggle kola ekintu ekijjako mu 7 so saate ekitawanja ajjako mu 7 nga bwe ndaga nti ekintu ekitajjako mu 7 si kiwo makulu njagadde bagamba nti bwe mba sikoze video you don't talk. But when I come and I talk, you start criticizing. No, it's not. I'm not the problem. I told you. The problem is your sake. I have not the son of Kareches and Sierra Zede. Sanga bisibe, not me. So, mube nkola video notandika okujja mu bigambo ne mutandika be criticizing. Kitegeeza mulinga abayina go mukolera so singa mwandi badde mwongera ko bongezi kubira bye mulina bwe mbate mulali akwogera then mba mukimo kiveeko nze nkola ebintu bijjako mu 7 kati gobo ogamba nti ate olumbanze agendo ayogere ebintu bijjako mu 7 bizimba abantu kitegeeza okwekoyiwa amanda mu mbugo mu Luganda mwegendeze baganda bange omusajja gutulanyisa mugezi nnyo nabagamba okoyawula mu kintu kibi nnyo ate kyonoona mufe ku kintu kye bayita mu 7 kubanga gwe tulina okuteeka kessira so sidisa ku bantu balala ekyo mukitegedde bulungi nnyo buli omu akola ekijjako mu 7 so se kimulemezaako buli olumba omuntu ali mu struggle nga badde akola kitegeeza olemezaako mu 7 so ekyo kinjagadde bagamba bwe basikoze video temwogera bwe nkola video ne mujje ne mwogera ninga ate mujja mbiga byenjogedde okutandika okucriticizing it's not good bwe kola ekijjako mu 7 so saate kiremezaako mu 7 ng'olumba abantu abalala tekikola okitegedde kubanga azibintu byenkola mbikola n'omutima gumu zibaali banzise eyo video naganja gibanyumiza nga amaze okusetula ebigere wano baali banzise kitemukimanyi baali banzise kuba sobola kyogera wano jakyogera nga amaze ofuluma naye temukimanyi ninze maaso awo nno nvuddewo wembadde ngambidde akawaayiro ako ngende kala yose tebahabula otabaisa omutano wa Karekezi munayo nkutumiddeko kansubira oli bulungi tugamba nti atali okutambulira kusibira y'amenvu naawe nno munnange eyo ndabanga esemberedde okuba nti banaatera ogisima gy'okoma okutta bannansi g'oyinza okulooza nti gwe tokuba tubataddeeko ngalo tebamanya nti gwe wabase ossa abantu bangi nnyo okuva mu myaka mikadde nnyo nga weebuzabuza ng'afukaana abantu gonna mazzi kombe ate gonna si mazzi enjawulo wakati w'amazzi n'omusulo eba ewulikika mukulu okozesezza empewo za Buganda ebbanga ddene ennyo n'ezimu ne muziwaŋŋangusa ne muzitwala era y'ensonga lwaki njala kujjukiza bannayuganda mwenna abagawumbidde n'abagaggudde muwulize bulungi nnyo okumanya omwami ono tamanyirawo wetampise ekkondi buli kitundu kyonna ekirimu ekintu ekikwatagana eggwanga Uganda yakiteekamu abanyarwanda be bono n'ebintu bino bw'oba oli eyo ng'oli musajja muganda oli musoga oli munyolo oli muyankole ng'olina empewo zo kimanye nti empewo zaffe zaakwatibwa ne zisibibwa zaateekebwamu abantu abakyamu njagala weebuuze Buganda nga bweri Buganda n'Obuganda bwayo n'Abaganda twalina empewo ez'amaanyi nga tosobola tumanyiira zaddawa Museveni yaddira abasajja Abaganda abalina empewo bonna ne babatta n'aleeta Silivia Mukando n'amuteeka omukyala Mulundi Munyarwanda n'amuteekaawo n'akola vulugu n'aleeta omusajja omunyalo Omulundi ne mukazi we era Omulundi oligo batasimanyi kulannama nono Jumba kabona n'abateekaawo ne bonna empewo za Buganda ne bazisaanyaawo ne bagenda ku biggwa ne babisaanyaawo ne bagenda ku mbiri ne bazisaanyaawo buli kimu ne bakikola ne bakiteekamu ense ne bakiteekamu ekuki ne bakiteekamu enkwezengezaawo ne bakyonoona y'ensonga lwaki nti n'emizimu gya Buganda egimu gyabula n'egijja kudda mu kudda gigenda kudda kitya Museveni bwali otandika okwona empewo za Buganda wateekawo ba agenti bo omuli Kabona Jumba kulannama tukawo Silivia Mukando ne leeta Mama Fina
bonna empewo za Buganda bakikoze bulungi nnyo nakugamba nti empewo za Buganda ne Buganda lwazi tosobola dwekoonako bw'olwekoonako ojja kuvaawo bwe twogerera essaawa zino wayina omukyala eyakulogeranga buli kimu n'awunzika bannayuganda n'otandika obbawunika naye nze nagaana okumpunika ekyo nakyo kugamba wasikako n'omuzimu gwange wabula walema n'okozesa omukyala oyo bwanga n'omukozesa okutabangula Obuganda okusaanya emizimu gya Buganda n'okusaddaaka buli kimu ekyali kyetaagisa okusaddaaka ng'oweesiga essaawa zino bwanga aliruddawa bwanga bwe mbasiringe bwanga ayinza okuba alulizira bw'aba tali luzira kubanga kinasembayo kumanya mwali mwefulide Nakalema n'amusiba oyo omukyala yabeeranga museeto gwe nabagamba nga bwanga yeeyita omumbejja bamusibako n'omusibako kyemmanyi kati either bw'aba tali luzira ate kubanga alina gyali bamukasuka gyali ate kubanga ali ku mbeera mbi nnyo bw'omala ogoba Bwanga n'oleeta omusajja Omunyarwanda era yakola ku mpewo zo era n'alema naye ne mwawukana naye n'avaawo n'ofuna abasawo Abakongo nabo ne bakulemwa n'ogenda e Tanzania Essumba Wanga nabo n'obalemwa n'ogezaako ogendako mu nsi za waggulu mu bwa Nigeria nayo n'olemwa kati wotwogerera essaawa zino olina ebizibu bingi nnyo emizimu gikululumira tekyebaka kubanga wakwata ebintu bitasobola kumanaginga bukulembeze wabutambuza ku ddogo abasawo abaana be wajja Benin ndoza baatuse bulungi nnyo bali saa zino lwaki tulabamanyi era bali mu kuba nsaasi essaawa zino baatuka 2 days back abasawo bava Benin bali aba bano bonna soka weebuze bwatandika na bwaki badduse kitegeeza tokyalina maanyi obuwangwa bwakudduka kubanga wabulyamu olukwe bakulagula ogenda okole trek gye wakola mbu simanyi ogenze kulambula kumbe mwali muddayo kusaddaako kuba kusiba mizimu nagyo gyagaana sitiri gikyatambula ate tugamba nti ebyafaayo biddiriŋŋana gwe kennyini ekikolwa kyokola era nsaasidde ono omwana mukozi Kanyirupama emizimu gitawanya kitabo buteebaka abantu beyatta kyekikolwa kyogenda okubeera ate kati gwe kyakutandikira mu kunywa mwenge n'ogangayira omusajja omukulu ku myaka gyo wootuukira okudda ku mutimbagano wandiika ebigo bimwana wa P1 n'onywa ne weesiwa amagengere n'osala obwayi mu mpale kiba kitegeeza gwe oli useless tolina kyosobola kukola mu nsi olina ekikolimo ky'otakamanyi mwana gwe ku myaka gyo ate togenda kuwangala ekyo nkikubuulira nga kitaawo bwali essaawa zino tuwogerera abasawo bano abazze bakuwadde instructions kubanga nazifunyeeko okusinziira ku drone zange empya zinatandise okudeployinga 1 wetwogerera essaawa zino wazzeyo kafalisoko kali akayinki 2 oyambala siripa emu n'oyambalamu ne sokisi emu era tokkiriza abantu kunonya mu state house nga toyagadde ekyensi ekimanyi kafirijiko okyakakozesa bulungi naye mu kuwunika bannayuganda nkugambye wasooka okukozesa bannayuganda bonna kati baakulemwa oleesa abasawo b'e Benin kati kankubuulire mukulu bamanyi kuno kwoli teri kintu kya busiru okuva mu makaago n'ogenda osaba obuyambi bwa neighbor emisambwa oba emizimu mu nkola yagyo ey'emirimu gikolera ku ttaka ly'obwajjajja bwalyo nkiddamu emisambwa oba emizimu oba enzijanjaba ey'ekiddugavu ekolera ku bujjajja bwayo aga amajini ge weereetera mu Uganda mu simanyi tuyagala ove ku bukulembeze amajini ge gamu agajjako bakulembeze banno bonna ge baali bakozesa jjukira amajini mangu akuleta ne mazibu gaakujjawo era nkulayirira gwe nga Katonda tanna kujjula amajini gagenda kujjula sina kindi mukazi wo ne mutabani wo agenda kujjula kubanga wetwogera essaawa zino wabaddewo olukwe ng'ennaku z'omwezi 24 if I'm not mistaken wabaddewo olukwe olw'okujja wadde ogenda kubba amasasi era omwana baamukutte ali mu safe house essaawa zino yadde agenda okubba amasasi naye ng'olukwe olwo lwalutegedde bulungi nnyo otegedde bani abalulimu era waliwo onoonyereza wakati wa mutabani mu muhoozi ne Janet ani abadde mu lukwe luno kati nawo mbagambira bannayuganda olw'ennaku z'omwezi 31 okutandika omwaka omujja tugenda kukozesa buli kye tulina mu nsi bw'oba osobola okugenda okuloga genda ologe bw'oba osobola okukoola emizimu n'emisambwa mugende mugikoole bwe muba musobola buli kimu kikole kubanga luno olutalo kati tulwali ku lukwerwanako lwoya lwa monyido tulwekulako ffekka omusajja avudde ku misambwa egyamuleeta mu buyinza kati agenze ku misambwa migwira kitegeeza afuluse
Nature emutwaraganya. Emizimu gye yegulira gimutwaraganya. Ejaffe nakabala gyamuddukako. Kyovula buli muntu gwe yakozesanga yamudduka kubanga tebakyamusubula. Okutta kuyitiridde. Era gimalina omuga mukulu ng'ossenyu. Tulabika tuli mu excess tetukyasobola kwandolinga kino. Kati mukulu ngenda kutegeeza. Essaawa zino tulina kuzomwezi 31. Buli muntu yenna aliko empewo tandika okukola kye ngenda okugamba. Muddeeyo ku biggwa byammwe mutandika okukola empewo z'ewammwe. Empewo tegulwa okujjako giragira ekyokukola. Empewo tekolagana jini mugende mulwanyisa omubiri mu ngeri yonna esobola. Abalangira n'abambejja basaava ne bannaava abakongozi mwenna n'abasawo b'ekinnansi abakyalina empewo zammwe mugende mukole ekintu kino. Kati kambaziyo katono nnyo ku nsonga zino. Mujjukira Silvia Mukandoni ne grupu ya SFC bwe batambula nga banoonya abasawo baffe ne babatta. Buli gwe bakwatako ali luddawa. Banoonya buli muntu yenna yali akyaliko empewo ez'amaanyi bamukwata bamujwetekako nti asaddaaka abaana asaddaaka abantu nga kumbe bo yennyini emirambo bagiteekangawo okwata abantu abo bonna bali luddawa kubanga bali bakyaliko empewo. Sigaana mwalimuko element ey'abakyamu abali mulimu ogwo naye abantu basingamu ne bakolako operation okusookokya amasabo gaabwe n'okubatwala mu makomero basiba. Kyali kikaali kagendere nga Museveni atandise okufuna kyetuyita backfire mu mpewo nga zitandise okubuuka nti ono musajja si yalina okufuga eggwanga. Ne batandika obbanoonya omukwomu olwondo nga Mama Fina yakirimu bamaze omuwa obukulembeze. Jjukira Museveni bw'akuteekako okubega akuteekako n'embega munno. Mama Fina yasooka kubeera president w'abasawo b'ekinnansi mu rigimu yasooka kubeera Benigulu n'amusindikira Mama Fina n'amusaanyaawo n'atakinga over. Ono bw'alaba Mama Fina byakola takyabitegeera bulungi n'amuleetera Kabona Jjumba n'amuleeterako n'ani ne mukazi w'ono. Ani ono mukyalo ono yani kulannama n'abaleeta n'abagatta ne batandika okulwanagana gye enkola gy'akola. Kati mbajjukizaamu katu nti mujjukire kati batandika okunoonya abasawo b'ekinnansi ng'abakwata. Kyali kitegeezeddwa nti waliwo abasawo baali bakooye ebintu by'okusibaga empewo za Buganda nga batandise zisungulula. Kitegeeza nti ebintu bino byonna Museveni abadde abikola ng'akyankalanya ebintu bya Buganda n'empewo za Uganda zonna ne kati zaamutadde. Kiri gy'oli omunyolo ogenda okukuma ebyoto byo, kiri gy'oli omusajja omunyankole oli gino ogenda okukuma ebyoto byo, omutolo ogenda okukuma ebyoto byo, abantu beekasese mwenna abakonjo mukuma ebyoto byammwe kuba kabaka wammwe gye muli tuwuludde n'omuwuliza bamusibira e Buganda. Tetumanyi kimuliko mugende mukuma ebyoto byammwe. Nammwe abamu North bwe mutyo abamu East bwe mutyo abasaga bwe mutyo mutandika okudda ku mbeera zammwe eza bulijjo. Olutalo tetunulwanya mu kifo kimu buli muntu ky'okwata okutambuza olutalo okutuuka nga tukoze eki lutuuse. Museveni yakozesa ebintu bingi nnyo naye ekyasinga omuwa amaanyi zaali mpewo na nnono na bulombolombo owa bannayuganda ebaamu abatali baganda bokka kubanga buli omu yakola kyeyakola nga baagala kweggyako nakyemali. Nammwe kye mubamukola kati kyeyakola twejjeko nakyemalira ng'obudde bukyali. Ngenze mu maaso. All right. Mara kunya ku mazzi. Kati eno message njagala egende bana Uganda mwenna buli omu gyawangaalira. Before nga sinagenda ku message eno. Simanyi nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kuno kw'oli. Nkutumiddeko webaleka emirimu gy'okola. Bwe nali nakava mu kkomera nasindika message nakuweereza live nga sigenze mu kabox ko. Consultant yakutuuka. Oli musajja musomi wa butabo n'ebyafaayo omanyi buli kimu kigenda mu maaso mu bukulembeze. Naye njagala nnyo beesinge ku musajja gwe bayita omugenzi Nelson Malikizera Mandela ekikula kye yakola nga yakava mu kkomera. Mukama wange olw'okuba nti nkwagala nnyo n'okwagala ekibiina kya National Platform kyovula nti ebintu ebimu mbisirikira n'embireka. Naye eno warning embeera eriwo ey'okutta bannayuganda mu Uganda nga n'abatta bantu baffe abakozesa okubatta mukola kikyamulekeraawo. Eno message njagala egende buli muntu yenna bwe mba nga nsobola okufuna information gye nkoledde emyaka egisukka 4 mu drone zange. Kiba kitegeeza ni information ekwata ku bantu abayense enkwezenge zitulimu nayo njirina lwakuba saagala jiririzinga.
For the sake of the party and for the sake of Robert Kyagulanyi Ssentamu musagala jirizinga. But whoever playing around, get to know that I know you. Mbamanyi. Dilo mugenda mu State House, biki mukolayo na dilo kize mwagaze mukutula nkimanyi. Nchiddamu. Bwemba nfuna information nga njifuna neji presenting nga wano. Kitegeeza nammwe abakolera mu 7 nga muli mu Nuupu mbamanyi. Lwakubamba preserving lwakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu na kibiina kya Nuupu. Ekyo nkizeemu so mugende empola. Era mbalabula mugende empola. Kyonna ekirituuka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kuwunyisa ebijanja ku internet mujja kutya. Buli alina ekirowoozo nti oli mu mission y'okwagala okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli mu Nuupu. Oba oli mu diaspora, oba oli Kampala, oba oli ludda wankumanyi. Manyani coordinate, manyi bahandula abamwe. Dule musinkana, biki byomukola, nga n'abalesanze n'otwogerera muri Uganda, abalamwekwese. Drone zange z'aba sport nze gye muli, mbamanyi gye muli. Neteri amanyi nti mwatambudde okujjako nze nategedde, era nentegera gye mwange gye mwakozemu. So, bomba mwine enteekateeka yonna eyogga nti mujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mwegendereze kuba nfuna information eri actual and punctual. Mwegendereze. Nammwe abatali bali byabufuzi nga mwekuusa kwese lw'okwagala okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kabaka wange mwegendereze kubanga yonna ngifuna. Olw'obutaboogira n'obutakola nsobi y'ensonga lwaki nsirika ne ngamba kansirike ku lw'ekibiina era kinyiganyigirizibwa nnyo obutafuna information eyo. Nyigirizibwa nnyo olw'ekibiina kya Nuupu n'obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Otherwise nandibadde nababyadda kubanga mbamanyi byemukola n'essaawa zino gye mwagenze manyiyo. But for the sake or for the good of Nuupu and Robert Kyagulanyi Ssentamu, I can't utter anything apart from obawoni nga kyemukola kyonna nkimanyi. Nkimanyi. Naye mutte ku bigere byammwe ku nkola gye mukola. Nammwe abapulaninga ku dita mu Nuupu, be aware. Tulimbiddwa myaka 35 bajjajjaffe baafanga balimbidwa mu abapulaninga kudita. Abatamanyi kudita ky'ekintu okuwamba ekintu. Nuupu efiiriddwa abaana bannayuganda bangi abali mu makomera n'abaziko batamanyi bane. Kati gwe munaleeta enkola yammwe nga mwagala kuzimba kintu muwamba obuyinza mu Nuupu mumala biseera. N'abalina enteekateeka egandi mwagala kujjawo Kyagulanyi mumala biseera. Bwe naba wendi Kyagulanyi waali Katonda waba waali nga yakuma Kyagulanyi ajja mukuuma ne family ye. Naye abalina enteekateeka mmwe mbasabye mwewumuzeeko. Nze si kya biduduma mbagamba ne information njirina. Ate anjagalamu ng'oyagala open roof nga gwoli anti weesobola ku information gye nina nja kwabya. Tugenda mwaka mupya nja kwabya. Bw'omanyi nti olyasereza mu 7 naye ng'oli mu Nuupu omitinga mu 7 naye ng'oli mu Nuupu naye ng'ate oyita mu underground okozinga chaos mu Nuupu for your own benefits kubanga temwagala Nuupu etambule sigala we nja kubaabya. Ekyo nkibagambye nja kubaabya. Go slow. Mba monitoringa mwe namba manyi. Go slow. But drop the mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu. Drop the coup d'etat within Nuupu. Kubanga nkimanyi mukipulaninga. Nkugambye oba asobola okufuna information ekwata ku government. Gwate embega ali mu Nuupu. Ugandi sikumanyi naye mbaleka lwa kibiina na mukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mubikole nga mukimanyi. Nkiense balaba tetumanyi information etambula. There are so many people who are well versed with the information about you guys, but be very careful. And the person you are protecting soon, very soon, is going to be no more. But we are going to stay as Ugandans. And my fellow Ugandans who reside in the foreign countries, be very careful that Museveni has deployed a lot of spies in the foreign countries. Be very careful. Some they come afraid that they are not spies, but in actual sense, they are spies. And this message goes direct to all Ugandans who reside
in USA, but most especially in the Boston province. So my fellow comrades and my fellow Ugandans who reside in USA, but mostly who reside in Boston, please be very careful with the people you associate with, because Museveni has deployed as many as spies in Boston. Hope you understand. Be very careful. Ugandans who reside in UK, that is United Kingdom, please be very careful. Watch your movements. There are so many spies who are being deployed in UK. Ugandans who reside in Sweden, be very careful. Ugandans who reside in the Republic of Turkey or Turkey, be very careful. And I would like to inform all Ugandans that the mission which led to my arrest was led by the first secretary of the Embassy of the Republic of Uganda in Ankara. This gentleman is known as Joseph Barigi. I know, and I'm very sure, Joseph Barigi, you are on this video you're watching. You are the first secretary of the embassy, the Ugandan embassy in Ankara, Joseph Barigi. I know you were behind, and those people and those spies from SFC, some of them, they are still at the embassy. Ugandan is in Dubai, be very careful. Ugandan is in Kenya, Ugandan is in Tanzania, and those at home, please be very careful. Zino zensi, Museveni zatademba mbega banji, era nga bakola ku mutindo ogwa buli kika. Nenga ensi ezisinga mbega banji ba deployinze mwemuli eggwanga eri America, naye mu kitundu kye bayita Boston, bana Uganda babeerayo mwegendereze nnyo, gye mulya, gye mutambula, gye musula, n'emikwano gye mutandiko gigenderera. Gendera ebibuuzo byakubuuza, osula ludda wa address, y'okolera biki byonna. Omuntu gw'otamanyi tomusinikira bingi, okuba si buli asinika nti aba ati ayagala. Bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze. Bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Sweden. Bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Turkey mwegendereze. Nga n'abasinga obungi abamu embeera y'obudde yabadizizaayo naye nga bwe bali. Era njalo bategeeza nti omuntu eyali amabega olukwe okululuka okulutuuka okunkwata. Ono bamuyita first secretary oba muwandiisi asooka mu embassy ya Uganda muyita Joseph Barigi. Nkumanyi kuno ku video kwoli. Ekifaananyi kyo sijja kiteeko kati. Naye erinnya lyo ndyogedde nga n'abasajja bali mu lukwe ba SFC bali mu mission eyo, abamu bakyaliwo abamu bazzeeyo, n'abamu bali mu Istanbul abakyaliwo abamu, nkimanyi. So Joseph Barigi, I know you thought that I would not get this information. I know you were behind of this mission, and you are still doing the same because I don't got the information that you are tasked again to look for me. I know, but be very careful. Joseph Barigi, the first secretary of Ugandan embassy in Ankara, be very careful. Whatever you are doing, I'm watching you. And those spies who are in Istanbul, please be very careful. I'm watching you. Mbategera mbamanyi. So bana Uganda bawangale mu ggwanga lya Dubai, Kenya ne Tanzania muwebereremu nnyo, abasajja abo mwe bali bangi nnyo era bakola emirimu gye balina okukola. Mbega yaani? Mbega ye muntu akutambulirako okumanya gwani osulawa lwaki tewagira gavumenti ebisingako abeera n'ebintu bibiri, either okutuusaako obulabe oba okuggyako obulamu bwo, oba okumanya obuvubo n'obuddo n'agenda n'alumya famire yo, naye ng'ekyo bakikola bakikolera ku nsimbi za omusolo okubega abantu bano. Mukitegedde bulungi nnyo. So be tuyita bambega. Mbega abamu babeera registering nga n'ensi zibamanyi nti bano bambega abegera ggwanga gundi, n'obeera bambega batali registering nga bo bazze kukola bukozi mulimu nabo gye bali bangi nnyo. Mbega bw'obanga omuntu akubuuza ebikwatako nga tomumanyi, mwewale nnyo okunywa mu bifo bye mutamanyi. Mwewale abantu abapya bazze mu community. Mwewale nnyo naddala abantu abali mu diaspora. Mutunuulire nnyo kye tuyita enfuna y'omuntu mu community. Omuntu nga enfuna ye mugimu kuba bannayuganda mwena bali mu diaspora mwemanyi enfuna mu nyingiza n'ensaasaanya. Omuntu eyakajja mu bbanga ttono nnyo na owninga property, omubuuzi nyingiza ye n'ensaasaanya. Bwe mba temubuuziza mutegeere nti oyo alina gwakolera oba naye mukozi wa gavumenti, ate mujja bategeera. Ekyokubiri, omuntu atwagga ku ppata abenga soda ne keeki naye nga temutegeera bintu byakola, omwegendereze nnyo. Omuntu atalina mulimu naye nga abeerawo nnyo, sente azirina. Nkidda omuntu atalina mulimu naye nga sente azirina,
zaakozesa buli kintu kyonna mwegendereze nnyo. Bano babira abasajja n'abakazi tebava mu mabaala, buli kimu basobola okukikola okuba nti bakola ki bakifuna. Bannayuganda mwenna abali e Bulaaya mwegendereze nnyo abantu mwogera nabo ku masimu. Buli simu eyingira e Uganda nga ya direct call emonitoringibwa. Mugendere ebigambo mwogera n'abantu. Nkiddamu, mugendere ebigambo bye mwogera n'abantu ku masimu na direct call nga mukube Uganda. Amasimu gali monitored ebimwogera. Ekyokubiri, omuntu akusaba friend request ku social media nga tomanyi, so kutume mu profile yani. Omuntu ajja mu inbox yo ku Facebook n'akubuuza ebibuuzo n'akufuula omukwano gwe, mwegendereze nnyo. Ekyo mukitegedde. Abakyala n'abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo omuntu agwa mu mukwano n'awa amangu. Ebigendererwa biba bingi nnyo. Nga bwe nabaga nti omusajja mbega asobola okukola ekintu ne kyewuunyisa. Kati kansooke mbabuulireyo. Mu byafa by'abambega, mbega asobola okukwana omuwala n'amuzalamu n'abaana n'atuuka n'okuba nga bakoze family naye nga omulimu tannagutuukiriza gwe baamutuma nga tegunnatuuka kuteekuwayo information entuufu. Oyo ye musajja, nga mbega musajja asobola okukwana omuwala nga ye target ye n'amuteeka buli nsimbi n'agenda n'okwanjula n'okukwasa ne muzaala abaana naye nga mbega mission tannagituukiriza. Kati y'omuwala, mbega omuwala naye akola ekintu kye kimu, musobola okubeera mu myaka 10 oba myaka 5 ng'alina kyakubazaako akyagala. Abo nabo gye bali. Mukitegedde bulungi? Ne relationship egwawo amangu awo simanyi kusanze lero ngenda kugulira omwenge tugendeko out. Mwegendereze ebintu bingi nnyo, mulina okubiramu okuira nga bwe njogera ennaku zino, mwegendereze nnyo. So mukitegedde bulungi nnyo. Gwe bayita mbega asobola mbega abanga sinayipa agwe wantu okuva nga amaze okukola ekyamuntu tewo, gwe bayita mbega. Mumpulira bulungi? Oyo gwe bayita mbega. Ebiseera bisinga bambega babeera na sole faces embadde nze mbagamba ng'omuntu alina face bambi bumukwate bamangu ekisa. Mwegendereze. Omuntu alina enjogera ennungi ng'ewoomerera, mwegendereze. Mumpulira bulungi? Mwegendereze emikwano egy'oluggira n'egyo. Mwegendereze. Kati system ya Museveni gy'akozesa gye bayita divide and rule. Bw'alaba ekyo kyonna kikulemereddwa nga bakikulemereddwa nga bayita kye bayita ettoomi, kye tuyita blackmail. Basobola okusiiga akasa to the extent ne mukazi we asobola okunoba olw'akasa. Abayita bambega. Ng'omuntu azimba story n'agikuteekako n'emerako n'ebirivu n'envinga zino n'emera, gwe n'omanya nti njidde ne bakuba akasa n'ova ku layini. Kyenvudde mbagamba wali nti nawulira ebintu bingi nga nvudde mu kkomera nga kansooke mmala okutuula mmala okobservinga information na buli kimu nsengejje mmanyi kyeŋŋenda okwogera ani yaani biki ebiriwo kubanga namanya enkula ya Museveni. Temulowooza nali sobola kwogera kubanga nze nsobola okweyogerera lubaala owange tebamusamirira neesamirira nzekka nsobola okwogera. Naye bwe mula nasiika kubanga nasooka ne mmanya enkula ya Museveni ngimanyi. Ne ngamba bwe nnaavaayo okutandika okudumira ku buli omu ngenda kutomera. Kati nnakusooka kutambulira mu bigere ebye akola atya. Bw'aba asindise ono okwogera kigambo gundi lwaki akyogedde oyo ne mumanya ne mubuzaavinga. Ono lwaki yakoze bw'ati ne mubuzaavinga n'ekimanya. In fact mbega n'omulambega omutamanyi wabeerawo ekintu kyonna nga balina target gye baagala basobola n'okuteekawo ensimbi okulaba nti ye acontributing ekintu kinene nnyo mu kye mutasobola abasike eriyo. Abo nabo gye bali. Ne bw'omubuuza ennyingiza n'ensaasaanya. Mbega nze nfulo wantu nga tayogera muzo musajja tayogera ninga alina kyabuzaavinga kyalaba. Abo be bayita bambega. Okitegera? Bombuuzo wayi wazeddi ododdayo ditajja kubuulira kubanga balina mission zaabwe empanvu nnyo. Good enough. Kati Museveni yakimanya nti bambega bo bategedde abasinga obungi. Akozesa abantu banna Uganda bennyini bannakabala nga bawadde obusente n'obasuubiza ebingi n'ebipya n'ebikadde. Bw'amala obbakozesa n'amala n'abajjawo. Jjukira taleka Trace mabega. Akozesa ensobi n'amala n'akugjawo. Ekyo nakyo mukitegeere. Ekyo mmalo kitegeera mbega yaani mugenda kwebereramu. Era mujja kukola ki? Musobola okuba mu kampuni nga mukola nga mulimu mbega Museveni gwe yasindika nga temumanyi. Musobola okuba nga muli mmaka nga Museveni yagasindikamu mbega nga temumanyi. Mujjukira sitole y'omukyalo oyo ali mu kuwona ekitiibwa ky'omugenzi Muzaata. Omwana gwe baazanya ku voice note yasooka simanyi house boy. Ebigambo byeyogera. Yali mutume bebe tuyita bambega bakusindikamu omuntu bashamba boy wa house galo najja n'akubega. Nga gwe tomanyi.
basobola okusindikira family friend ate kati kino kankiddemu nammwe kiŋŋamba nnyo naye kankibajjukize omuntu yenna anaakukolako obulabe abeera the closest friend or relative nkiddamu omuntu yenna anaakutuusaako obulabe abeera close friend or close relative mbega asobola okulema okupenetratinga wooli wabula n'akozesa omuntu akuliraanye either mukazi wo omwana wo oba w'oluganda naye ng'omwesiga be bakozesa ebiseerezi bwaganya okupenetrate kye tuyita penetration omuntu asobola okujja nga bamusindise nti genda obege omuntu gundi naye nga talina ngeri gyagenda mutuukako n'asooka n'anoonyereza mu bantu bagundi abo nsobola kukolako n'ani omukwano kati obwamufuna oyo amanya programu z'omuntu gwe bagenda okubega lwanaabayo ne pati lwanaagenda out n'agamba nze ne mukwano gwange kumbuulu kati olwo mbega akoze eki ayingidde mbega afunye oluwenda lwagenda okukola ki okukolamu bw'abanga ekyansi tagifunye ate akozesa ono kennyini n'amusomera ddiiru nga ddiiru nsava oli ofukosa ajja kukola ki ajja gisoma kati kye mbagambye nti ebintu bino mulina obyegendeza bingi nnyo nze mbamanyi bangi nnyo naye mubaleka bulesi era kyobulanga sigenda kuyomba na muntu ekizibu ky'abano bonna kiri ekintu kimu era kyembagamba tuconcentratingeko don't concentrate on any freedom fighter concentrate on yourself Rutabaisirwa the son of Karekezi Nsiareta Mzeizedde Nsanga Bisire and his colonies not anybody else bano buno bugina kasita tunajja weri envuza buno bugina mukalira bukalizi nkiddamu bano bonna bambega simayi baani ona ekizibu kiri eki kasita mujjawo liye ejjembe kkulu buno obusigadde bwonna budduka bukubandulu for example but previously they were in Uganda where are they and their colonies zona colonies zadduka ezimu zadduka ziri mbula zadduka the same to this one ono go tulina concentrating ako omuntu yekka kasita mujjawo nabagambye simple mathematics chetuita surgical operation surgical operation omugaga tabula ko balebesi kati abalebesi bano kasita mbajjawo ne mujja ekitawanya Uganda gali amapesa gali ngaga nagabagamba temutegana surgical operation kasita mukikola ndamubanya bana Uganda abana musomye mulina obwongo mumanyi lwaki kati ono yateekawo kafyu kubanga akimanyi alina ba controlling amisana ekiro n'ateekawo n'akola ebibye kukitegeera ekiro n'akola ebibye kati kiwaba kimaze ensonga lwaki mu Uganda tewali tteeka lifuga mwenge kubanga akimanyi bana Uganda bawa omwenge obawe n'ennyama ogule n'edologi kiba kiwedde nkiddamu Museveni enkola eringa ya mugenzi Seseko Mbutu wazabanga Mubutu yakkiriza abazayire okunywa okwambala n'okuba endongo ne beerabira ensi yabwe n'ebyobugagga byabwe abazungu ne basomba biri kati naffe kye yatukola leke ebbala zikole okuva ku makya mpaka lwaggulu oyo muntu atamidde tasobola kubuuza ekintu kigenda maaso mu ggwanga tekisoboka naggula loogi teziriiko mateeka teziriiko biragiro naki zikola nga bwe zaagala nakkiriza banneekolera jangu okukola buli saa zonna gye baagala ekyo nayo tekiriiko mateeka ebintu byate biri regulated kubanga ye mwakolera mwafunira boda nazo teziri regulated kati boda 100% 60% bonna bambega ninga bali mu cooperating temumanyi akukinira omwana ku ssomero akutwala no buli kimu akimanyi aba boda asobola okubega okuva ku mukazi mpaka ku mwana we nejjajjawo n'amubega kubanga amanyi essaawa z'ofuluma z'ogenda ku mulimu z'okomawo emmere walidde kikyokoze nimbatuma n'ebintu bitasobola kubatuma naddala bannabyabufuzi bulina okubeera ne privacy ekyo mulina okukimanya so nno mwegendereze nnyo ng'obudde butugenda mu bintu by'okukola ki mu bintu nga bino saagala barisa olensi wakati mayita mugenda kukwata degobe nga muyingira omwaka omupya na buli kimu okujjako kyenyiza obbagamba nti musabire nnyo eggwanga Uganda mwewale nnyo ebikujjuko olwaleero muyingire omwaka omupya bulungi nnyo ekyo mukitegere bulungi nnyo naye ekisinga obukulu mu kyonna kiri bwe kiti buli muntu yagala munno naawe agabumbidde ng'okolera nakyemalira naye nga weekwe kati tewali kintu kikyamu nga kyebayita okukolera kyetubayita double agent kikyamu nnyo double agent kikyamu nnyo you can't hide yourself forever you can't hide yourself somehow somewhere abantu bagenda kukumanya nti oli agent njagala basaba ekigambo kimu ffenna tukola ensobi naye ngenda basaba omanyi nti Uganda gy'ozaalibwa nga siyo
mulumirire eggwanga Uganda for the first time. Mulumirire eggwanga Uganda for the first time. Nzo okujja okumbega tete kigenda kujjako. Omwana n'omwana we yagenda okubonaabona. G'omusirikale ali eyo wa UPDF essaawa zino butoyina muntu baagikujjako okozeewo ki ffe twogedde gwe okozeewo ki. Omuntu gw'okuma gw'okubira salute yajja talina ngatto mu kigere ayina billions and billions of money asula mansion osula mu tent yetonnya kimulimu kigwokola mu ggwanga. Eggwanga lina akwagala ddi. Owa poliisi otulugunya bannayuganda obabba ekiro n'emisana mu bakuba emiggo ng'osula mu tent mu uniport yetonnya n'akawunga olya kana akakaawa. Olina ekintu ekisobola okugatta ettaffaali ku Uganda ne mukola ekintu ne kivaawo muli awo mwetuddeko. So ngenda okubira omulango okutakungula baana bafa b'amagye. Tukimanyi tutubasuuliridde nnyo. In fact omwaka ogujja Katonda nga mbezi wange njala kukola program gye bayita poliisi n'amagye. Ngenda gituma poliisi n'amagye. Mbategeze kye mulina okukola. Mujjukire ono musajja yabajjako obulamu bwammwe. Muli mbibira musula mbibira. Muli mu ttente ezitonya. Abaana bammwe tebasoma, abaana be basoma. N'okuma omusajja n'obuwumbi bw'ensimbi ng'olina emmundu ng'okimanyi nti ssereza mu wamusoloza ali mu kubba. Ogenda kumala emyaka emeka mu magye oveeyo ogenda kulya ki? Nkubuuza gwe wa UPDF ogenda kumala emyaka emeka okutuuka ku omutabani w'oyo. Wayingira amagye nga Kayindo tafiire omukubira salute. Kayindo tafiire alina billions and billions of money gutogulanga polo tuli mu UPDF kikyuba okolamu. Owa poliisi wayingira poliisi nga Muhoozi Kanyirupama akola bwaleko defense kati alina half of the Ugandan properties ne sente. Okyamukubira salute togulanga poloti omwana otafutuka ku university toyina kyolina kiki kyolowooza kozesa obwongo bwo. Gende Kenya obuza abasirikale bafuna sente meka. Gende Tanzania obuza abasirikale bafuna sente meka. Balina amayumba kiki akituka wofeero ku welfare yammwe. Ensamba police barracks amayumba gasaanawo gavaawo naggulu gavaawo. Ennyumba zonna amini zaleka zaasaanawo. Gende Mbale li sente zonna ennyumba nganfu kiki atuukawo. G'osuubira ogenda ku developinga ddi nga basajja bali mu bukulembeze muyine emmundu muganya okukolawo kye mukola. Bannayuganda balina kugumira ku mmwe nabo balabala kuba tebalina mmundu. Nammwe balina training mwetuddeko kyokka muga muli baavu. Kiringa okuuma bbanka ng'ogikuuma erimu obuwumbi bakuwa emitwalo 7 oba otegera lunaku ki? Nkuuma Muhoozi ateekeddwa okuba nga buli mwezi asayininga checkeza nga mufuna million plus mufuna emitwalo 15 mitwalo 2 omwana agenda kusoma ddi. Era gw'omwana wali gw'omwana UPDF officer serving omwana agenda compete gadi n'abaana b'abantu abalala. Kyagulanyi yabagamba buli muntu asookebwako nga government servant wa public servant agenda kufuna million mwagenda kiteeka mu mutwe. It was a code mwagano gitwala. Mwagano twala code Kyagulanyi yabawa. It was a direct code kubanga sente weziri. Sente weziri muganya okutekinga ekintu mutwe. Nze kuma Kayindo tafiira omukubira salute mwaka ku mwaka. Olina engatta emu, olina essaati emu, olina empale emu, osula mu uniport. Gw'okuma alina billions. N'obatunda n'omutwe gukuluma. Ffe tukoze ogwaffe namwe muganya okwekolamu ogwammwe. Babatwala Kongo battirayo lwaki babatta kubanga bamanyi muli banyiivu. Sooka ebuuze ndi mu barracks sirya caayi, sirya langi, oba ndya kyaggulu. Sifuna musala gulwayo, nfuna emitwalo 2 mitwalo 3. Baligusalako omusaala. Babatirawo nebisikimu simanyi wazalendo sente bazibba era nawo n'otulamuze ndi mujasi simanyi yamuli hapo vira. Bendera za Uganda muzijjo kwata musobola kuyamba bana Uganda. Ensi zonna zikyuse mu Africa bajasi bakikoze mwetuddeko. Mukikole tujja basangayo. Mukimanyi bulungi bana Uganda balina weakness emu. Kyamanyi batandikira nina mu mutudde. Mutukolera ekintu kimu bana Uganda bajja kujja ne muganya. Eno message njagala esembe yegende bana Uganda mwenna. Njala kubira omulanga ogutakungula akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda ne ekitongole kitwala abakozi mu Uganda mbasaba n'obuwombeefu nga maliriza. Bannange ensaba mukwate ku bitongole ebitwala banna Uganda okuba ekyeyo mu mawanga ga Middle East.
ekintu kikudde ejjembe era kikwasa ennaku. Bannyina ffe ne baganda baffe ab'obulenzi gye mbatwala okukola kirungi mba mubafunidde emirimu yaddeko ng'omwoyo omweru. Ebizibu basanga amaze otuukayo bingi nnyo bisukka ku mwe mutegeera naye temumufuna report. We twogerera mu nsi eminsi ez'enjawulo mu mawanga ag'Abuwarabu abaana baffe bannayuganda bali mu deportation centers si lwakuba nti baagala. Tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi naye kansoke ngende ku sayidi. Baana bawala ne baana balenzi bonna abali mu deportation centers baliyo olw'ensonga nti ebyabatwala okukola siyo bali mu kukola. Abalala tebasasulwa ssente zaabwe nga bakola essaawa ezitali mu mateeka. Abalala bo bakikowa ne betwala mu deportation center naye deportation center balimu nazo mbi nnyo eri obulamu bw'abantu. Mujjukire ne bagamba nti kala yaffe enzirugavu mulina okusooka ogitunulira nga musindika abandi ebwe. Abasajja batalima tukyali ba slave oba tukyali baki tukyali baddu. Ekyo mwagano kimanya musindika busindisi baana baffe era musikiping on basindika yes kirungi nnyo naye njagala bagamba ekitongole kikwasagana ku ddembe ly'abantu mukwatagana ebitongole bitwala abaana e Bulaaya naddala Middle East n'ekitongole kikwasaganya abakozi mu Uganda bannanga abaana ab'obuwala bali e Saudi Arabia ejidda ne mu kampu endala mu deportation center abaana babandi bafa. Abaana abandi babatira mu mayumba teryayogera. Abaana babandi avudde Kampala nga sayinize endagaano ya miliyoni 2 afune emitwalo 7. Gwe kansoke nkubuuze minisita oba human rights wa member of parliament mubeera mu parliament ne bagamba nti lero sitagenda kujja n'otwakala amaaso negakuzimba n'obuto n'okugejjanga kubanga bakusaza ensimbi. Omwana w'omuntu akola 24/7 nga yasayininga miliyoni 2 okuva Uganda afune emitwalo 7 toyinza butazimba katima. Abaana ekibagoba mu mayumba ago newankubadde bannayuganda tumanyi nti bakyakaza bagala okubeera ba freelancer which is not good ng'ovudde ku contract kubanga era nafunyeko information teriyo bannayuganda abamu abava ku contract ne bagenda bakole ebyabwe olw'okuba nti bakimu basobola okufuna ssente zisinga ku ekyo which nakyo si kituufu. Ekituufu kino kyogera bw'oba wagenda n'endagaano ng'ogenze kukola mu nyumba ya Muwarabu n'ogivaako n'ogenda n'okola ebirala please kimanye nti ogwo musango. Nkugambye sisala gwa kawala nga sinawulira gwa kalenzi. Nkugambye oba wagenda ku contract n'odduka mu kiyumba ky'Omuwarabu ng'endagaano togituukiriza ogwo musango. Ebyange mbyogera kade ng'omusezi agula essowaani that is a crime or the breach of contract. Ekyo nakyo kikyamu bwe mba mbadde mu kikola oba nga mu kikola. Lwakiri endagaano gisazeemu ng'oli mu nyumba y'Omuwarabu odde ku kampuni ekuzzeeyo. Naye baba bakutulugunya era still okola ekintu kikimu genda ku kampuni bagende bantulugunya. Naye ekintu ky'okutoloka kirimu obulabe bungi osobola okifunamu oba okifiiriramu oba okifiirizibwamu. Biri ebintu bisatu. Okudduka ku ndagaano gye wasayininga osobola okifunamu okifiirizibwamu oba okukifiiramu. Those are the 3 options. Osobola okifunamu okifiirizibwamu oba okifiiramu. Kubanga mujjukire endagaano bw'obanga ogenze ku ndagaano n'ogiddukako n'ogimenya nga tokoze kibi bina kukolebwa mu ndagaano oba omenye etteeka guge mazima. Goge mazima amazima ngogera nti mazima mwegendereze nnyo okuva ku ndagaano ezo. Naye nga ministry ekwasaganya abakozi Uganda Human Rights Parliament n'akakiiko kakwasaganya abakozi mu Uganda. Please bannayuganda abasukka mu 10,000 bali mu deportation centers babonaabona. Abamu batuuka n'okufiirayo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Abaana babaleepinga. Abaana bakola ng'obulogoyi bwe baba tebafuna ddagala kampuni tezifaayo. Ekyo kyo mukitegere nga mukimanyi. Ngenda kuddamu okusinkana okwogerako nammwe ku lunaku lw'Essande muli Bulange Mengo lwenja okulabikako. Iyo program egenda kuba nsufu nnyo. Ngenda basunsulira family emu etandise okwebuza amagezi ku Sande mu Bulange Mengo. Mukama 10 mpeera tusinkane olunaku olulala naye nga njagadde bategeeza buli Munnayuganda wooli tusigale ku mulamwa nga tulwanyisa omulabe waffe omu bamuyita Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi. N'okuddamu okubeebaza bannayuganda olw'omulimu gwe mwakola okusonda obuma bwe mwasonda okunzijja mu kkomera n'okusasula balooya na buli kimu mubali mubalira eddala era kimwantu mu kukola ndimu kukikola ngezaako kikola kitukutuke kitambule. Y'ensonga lwaki nze nenkola ekintu ekyo nga saagala kumala mwaka nga sibabuulidde ki kye mwakola nakubeebaza. Mubali nnyo mubalira eddala onaye mwajja Mukama baddizeewo temujjanga okwo
nemba sabe tusigaza oluganda okwerumangana sigwe mulamwa ekisinga obukulu kulongoosa linnya lya muntu oba kwogera nsonga ntuufu ne zivaawo. Nkimanyi ffenna tuli bantu tukola ensobi zibeerawo naye ng'ate ebintu byonna nga birina okubeera birina okutambula. Kulwa Katonda n'ensi yange Mukama bakulembera kumira mpeera naye nsuubira mwandibadde musabire ewaka mutambule ne masiki zammwe nabagambye ebirwadde biri mu Kampala bingi nnyo ebyefaananyirizaako ekirwadde ekyo naye nga bigenderere. Yandisigadde eka n'osaba osinga ebyokuza abaana ku masomero mujja bitegeera naye nga mubyegendereze nnyo n'abalina bizinesi mwegendereze nnyo n'abagagga mwegendereze nnyo. Mukama 13 mpeera tusinkane ku lunaku lwa Sande ekiro ekirungi omwaka omupya omulungi mumuteeramu essaala nange kuba tebatudde nkiddamu munteeremu essaala nange nsobole okuba nga mbeera okuba bano abasajja tebatudde ekyo kyo nkibagamba mukitegedde bulungi. So njala Mukama akuume omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu famire ye n'abakulembeze ba Nuupu bakyalimu empeka emera bwepuna buli munnayuganda yonna gy'oli Mukama akunkuumire akuwa ekyosinga okwagala. Mwenna mbaagala nnyo sina gwe nsosola mbaagala nnyo lwakuba tufuna obukyankala n'oba okwevuma bibeerawo bya bulijjo tusobola okutegeeragana naye on point tusigala tuli bannayuganda nga tugoberera ekikulwa kimu nti we are the next generation. We must fight for our freedom, we must protect each other, and we must forgive and forget about our past or our misunderstanding. May God bless Uganda and stay blessed. Mwena.